bwe tweyongerayo ebyuma bikalimagezi bye bimu ku bintu ebyanguya obulamu ensangi zino era nga bangi babyettanidde. Laptop ze zimu ku ebyo era nga abantu bangi bazikozesa emirimu egy'enjawulo. Ne munnange obadde okimanyi nti za bulabe? Abakugu bakulaga engeri gye zireeta obulabe mu mubiri gw'omuntu. Okuvumbula n'okunoonyereza mu bannasayansi kweyongera buli lukya nga leero tukuleetedde kompyuta entono ziyite laptop ebirungi ebigirimu ssaako n'obubi obugiriko singa oba ogikozesa obubi. Laptop zavumbula mwaka gwa 1978 nga bannasayansi bayagala okukendeza ku saizi ya kompyuta ennene ezasookawo mu kwanguya emirimu. Kino kyanguya enkola y'emirimu mu ofiisi n'ebifo ebirala ebikolerwamu emirimu. Wabula leero essira tulitadde ku bubi obuli mu kukozesa ennyo laptop newankubadde kye kimu ku bintu ebyanguya emirimu. Okunoonyereza okwakolebwa abasawo kulaga nti omuntu bw'akozesa ennyo laptop oba okugikozesa obubi alina endwadde gy'ajja afuna nga n'ebimu biva ku bbugumu eriva mu laptop ekivirako olususu okwonooneka. Newankubadde olususu teruyubuka lulina engeri gye lukosebwamu munda nga wayise akaseera. Abanoonyereza okuva mu ggwanga lya Switzerland bagamba abantu abamala ebiseera ebingi ku laptop nga basomerako n'okuzannyirako obuzanyo nga bazituziza ku bisambi be bamu ku abo abakwatibwa ekirwadde ky'olususu nga kiva ku bbugumu erya laptop. Alipoota eyafulumizibwa mu 2004 eraga nti ebbugumu lino eriwerera ddala diguli 44 livirako olususu okubutukabutuka. Alipoota yemu ennyonnyola engeri omusajja bw'ayinza okufuna obuzibu mu mbeera ze ez'ekisajja n'enkwaso ze okukendera. Wabula bino biyinza okwewalwa nga weyambisa akameeza kosobola okutuuza laptop nga togitadde ku mubiri nandiki okugiliranya omubiri gwo. Ng'emu ku ngeri y'okwewala amayengo amangi agava mu laptop, osobola okweyambisa akakokoloko ku maaso oba okwambaza laptop yo n'ebikoba ebiyamba okukendeza amayengo agava mu laptop. Gweno abadde weeyunira laptop ekiseera kyonna kye kiseera okendeze ku budde bw'omala ku laptop yo okwewala obulabe obugiriko. Joan Comfort Agazo, Kingdom TV amalindirire.